Katudemu mu byaffe wano ennyonyi zikyeyongera okugwa. Otunuulira ensinga bweri. Nange njagala tukkirize nti omwaka guno obubenje bw'ennyonyi bwandiba bugwetisse. Ssaawa zino wetwogera akabenje k'ennyonyi ak'omutawaana kagudde mu kibuga kya Buyindi bayita Ahmedabad. Nawe wetwogera abantu abasoberera ddala mu 242 bibafiiriddewo ku sipooti. Kikino kiweetaaga okumanya ku nsonga eyo. Ennyonyi y'ekika kya Boeing 787 Bad Dreamliner ebadde yeetisse abantu abawera ddala 242 on board. Ekrashinze mu residential area mu kaseera katono nnyo nga yakasimbula ku airport mu Ahmedabad City, Buyindi. Wetutuukidde kati ng'amawulire mu Buyindi gakakasizza nti tewaliyo muntu asimattuse n'omu. Eno ennyonyi ya Boeing ekika kya Dreamliner ye Dreamliner ekyasoose okugwa mu byafaayo by'ensi eno. Zino Dreamliner zaatandika okubuka mu 2011. Eno Buyindi yali yagigula mu 2013. Essaawa zino wetwogerera shares za Boeing zakagwa 6.8% nga n'akatale tebanabakagula. Kakati simanyi akatale banakagula bazigenda kugwa kyenkana ki nze naawe. Ennyonyi eno etumedde ebisulo by'abasawo ba Medical College. Ebisulo bino byali byazimbibwa kumpi ne airport. Bibadde biseera bya lunch ate dining hall eri waggulu ennyonyi gyetugidde n'etomera. Era kikakasiddwa nti abasawo bangi abakafiiriddemu. Tovolaba nga ntandika n'agambye nti akabenje kano kali bakafiiriddemu abantu abasoberera mu 242 yeti ennyonyi baddeko abantu 242 on board. Kiba kitegeeza nti basaalumanya bangi. Ekireetedde ennyonyi eno gwa tekinakuzuulibwa naye kyonna kibanaazwanja kuba kibagamba kubanga kano kabadde blood. Nga namaloboozi buli nsi egenda kuba esendeka frequency nga buli nsi esheyalingako. Kati buli nsi mu kusheyalingako kigenda kutondawo embeera ey'okubanga tewali oba ey'okuba nti buli nsi egenda kufunako mu biwulire. Kati ate amaloboozi gano ebitundu ebimu eggulu ligenda kuba libwatuka nga lifulumya frequency. Kati ate mu kufulumya frequency mwemuva oba kwegamba bankinyonyole nti kiringa bwolaba lumonde buli waba avaayo wansi mutaka wabaawo enjatika. Waliwo lumonde gwe balima n'avaayo waggulu n'alabika. Kati mubaamu enjatika ezo. Kati ezo enjatika ezigenda okuyisibwamu gano amaloboozi. Enjatika ezo zigenda kutondawo kye tuyinza okuyita pressure. Kankiyite pressure. Ennyonyi zijja kubanga waggulu ng'etambula kino ekyensute ekyawaggulu nga kikutukako. Essaawa zino wetwogera Middle East yandibeeri ku bunkenke yonna mpaka n'akabenje akaguddewo olunaku lw'eggulo mu Buyindi. Kino kiyinza okuba nga kigenda kubeera kya tabumukko. Bayinza kano akabenje akaguddewo mu Buyindi sofa abantu abakazuulibwa nga bafu baweerera ddala 229. Bannaalumanya ne bassaalumanya. Omuntu omu yekka mu bantu 242 abadde ku nnyonyi eno yasobodde okusavayivinga yekka. Kabulaaza yeetambuza n'okuyindira ambulance. Kyasaaga n'okusaga. Ekisinga okwewuunyisa yadde atudde zigamba nti wasinga okubeera safe. In fact ali omu ku abo balina n'osooka okufa naye Kabulaaza yavuddemu nga mulamu tteke yadde atudde kumpi ne emergency eddo. Ennyonyi ekkubo mwe libadde litambulira zigenda zikyuka. Kati mu bwengula ennyonyi bwe badde nga eyita wano bweti ng'etambulira eno direction ejja kutuuka ekiseera nga muno nga mulimu amps obanga mulimu layer ezitagikiriza yadde nga buli webaako weyita katugeze ise nga ennyonyi bwe begenda kugwa tesobola kuva direction y'enakasero eyitira mukono wakiso eyitira wakiso nansana bwe watyo n'eryoka egwa ku airport. Kati engendo zigenda kukyukamu zino direction zonna ennyonyi zigenda kukyukamu zigenda kukyusa kyoyinza okuyita system. So mu kukyusa system kigenda kutondawo embeera abantu abasinga obungi tuze nga mbe bannyonnyola lwaki ennyonyi yonna buli kati obwengula obw'ensi eno kati ate kyatandikidde mu giya nene mu kutunuulira sawundi eno egenda okubanga eva bino kye byakoze mwe mwabirabe nti byagenze naye nabagambye nti sawundi eno okutuuka n'obwengula ejja busanga nga bukyankalanye kigenda gitwalira kyandibadde kigitwalire ennaku oba yandibadde etambulira ku kilometers nga1.5 netwala nga ennaku 9 naye olw'okuba nti ebbugumu lyeyongera egenda kweyambisa frequencies zino zijja kweyambisa enjuba ejja kuba ng'eyambako just mu dakiika. Nabagamba nti ebintu ebisinga obungi buli we kikozesa emunyeenye oba enjuba
kitwala eddakiika ntono nnyo ddala okuba nti kituuse ku nsi kuno naye kijja direct n'ebyombo ebyo bijja direct bitwala ebbanga oba kitegeera osobola n'osindika message nemala emyaka 2 mu kkubo so kati wano mu myezi 2-3 bijja kuba bizze naye mu kujja bigenda ekigenda obireetera okwanguwa nabadde ntunuulira waliwo gundi gye ngenda okukolako mu Australia waliyo musana ogujja Australia waliyo ekigundi kye nali nabagamba Australia waliyo musana ogujja gugenda kubeera mu byafaayo nga kasokedde ensi ebaawo ti Australia yakubiddwa omusana ogukyasinza okuba ogw'amaanyi era bigenda kukyukamu so abalina okusaba nnyo omuddugavu yenna ng'oli mu Australia please nandiyagadde obeere ng'ovaayo obudde bukyali waliyo omusana ogujja kino kankyogerewe nti nkomaawo naye omusana ogujja nagwo tegujja kukkiriza nnyonyi bulijjo mulabalaba otusana nze nga mbagamba nti enensi flare zaayo ezisenge gy'omusana oba obutimba baabunafuya Abamerika banasayansi so kati ebintu ebijja era eriyo example emu gye narabye ate nenyongera nze ku saidi yange amaanyi tewali kyabadde obwo obubonero tewali kyabadde nja kulaba nze ngenda gendeka gadi ntunule essaawa yonna eneetera otuuka mbagambe nti mu bbanga erijja katono Australia pressure omushana gugenda kweyongera mu kweyongera gugenda kuyambako amaroboozi gano okuyingira ku nsi so kijja creatingawo emiwaatwa gino frequency z'amaroboozi zijja kuba zitambula bweziti kati mu kutambula bweziti zijja kuba zongera okuwaguza okugulawo kati mu kugulawo kuno n'omusana gujja kuba gweyongera oba n'ebintu ebimu bijja kuba byeyongera okusobola okuyingirawo bwetunula wano wanabadde ngezaako okuteekako like nga firmament naye bwe binaamala okuwaguza eno firmament ejja kuba tekyalina na mugaso ziri frequency ziri invisible ekintu bwe kiba invisible kisobola oyita mu kisenge kati zino gana amaloboozi gajja kuba gasobola oyita mu kisenge kati n'omusana gujja kuba gufuna waazi oba space ey'okuyitamu n'ebintu ebimu kyovera mbagambe nti ennyonyi so abantu mwena abaagala okulinnya ennyonyi please at least buli lunaku ojja kubanga mbawa information bw'oba ogenda kulinnya ennyonyi osobola okunkubira n'ompeereza ekifaananyi ky'ennyonyi eyo nengitunulamu n'endaba naye nga saagala baddugavu kufuna buzibu waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise